tunamusinzanga uba tulabe kati mukubira ngalo otyo Yesu laba batusimye abakadde Kanisa n'abasumba mambuke waggulu mukwano gwange Gashumba ne mulabyeko awajjo mukubira ngalo kubira Yesu engalo ezisiiza Setani takyali makati gaffe kubira Yesu engalo kubira Yesu engalo jayetala muubire tala tunakutendanga muubire tala left right left lindako tugisimbe bulungi etala waggulu tudde ku left right andi kati ffe tuli eno waggulu kati left yosi left yabwe ng'otunudde eri waggulu left right left abo waggulu mweka mukyakijjukira bulungi abo wansi akatala sagala kalabako waggulu mweka left right left right left right left right left right wansi left right left right left right mwena waggulu ne wansi ekitiibwa kyani yimusa waggulu bulungi ettaala y'okusabira omukisa ntandika butandisi feezi gye tumazeeko ebadde feezi yakunaabira ddala nkakasa nga tewakyali aliko dayimoni mu kifo kino olukuŋŋaana luno lwe lusembyeyo tuliddamu okuŋŋaana mu bungi ku ttaka lino emitwalo n'emitwalo nga batukwasa bisumuluzo bya Pentagon naye buli ali wano n'alina ennyumba wadde wazimba dda ogenda kuzimba ye ennyumba olw'amafuta ga Pentagon ogenda kuzimba ye ennyumba olw'amafuta ga Pentagon aliwo agamba nnyina ye ennyumba naye njagale esingako nkusabira Katonda mu linnya lya Mukama ffe Yesu oyo atema ekkubo watali kkubo akutemera ekkubo buli ali mu kifo kino
ogenda kufuna amafuta ku mutwe gwo ne mu ngalo zo agagenda okukola ekyo mu linnya lya Yesu. Gamba amina. Abakadde b'ekkanisa mwebale kukola mulimu. Tetulangira walala, tetupangisa bimotoka bivuga mu kkubo, tewali posta, tewali kintu kyonna. Neeraba ekitiibwa kya Mukama. Imusa ekitiibwa kya Mukama kirabike. Omulimu guno Bwana Gashumba gukolebwa abantu abo bangi. Ate n'abamu boolaba bayimiridde peya mwami na mukyala. Abalala abakyala babalese eri, abalala mbalaba ku layini ng'omukyala ayimiridde walala nga n'omwami ayimiridde walala. Enyimirira yammwe sigitegeera. Mukibala mutya? Twebaza Katonda. Abantu babuuzeeko kyoyagala okwogera ky'oba oyogera, sobola kuteeka kigambo ku mutima. Mukama yeebazibwe. Nange muwanike ku bukyo taala. Muwanike nange ndabeko. Jesus. Muziwanikire ddala n'abali e Masaka bazirabe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sisuubira mu Uganda waliyo church eyina abantu nga bwe bati today. Tekiriyo, muddemu muziwanike. Kitiibwa kyani? Mbadde nvuga nga nzija wano. Mpise ku bifo nga 6 nga njala nkola assessment. Mwebale kwagala Mukama, mwebale kwagala Pastor Bujjingo. Gwe gusoose okujja mu Kanisa eno okuva muganda wange we yafuna obuzibu. Nzize kwebaza Mukama okumutaasa abalabe. N'okusaba Katonda muganda waffe yatugendako gyali Mukama amuwummuze mirembe. Mwenna Richard mwali mumanyisi bwe kiri? Sebo Pastor Bujjingo tu. Nze mumanyi siri mulokole. Ne kyani? Ne enjiri ya Pastor Bujjingo ekyusa obulamu bw'abantu. Bujjingo ayina ekirabo kimu Katonda kye yamuwa, akubuulira enjiri y'omu ggulu n'ey'oku nsi. Kubanga ffenna eggulu tulikola ki? Tulyagala, ate n'ensi tukyagikola ki? Tukyagiriko. Enjiri ya Pastor Bujjingo eno eyigiriza abantu okukola. Mbeegayiridde musule nga musaba ne mukeere mupakase mubeeremu n'akaki? N'akasente. Kanisa eno tujja gizimba okujjako nga tulinamu akaki? Akasente. Sebo weebale kubuulira njiri ekyusa bulamu bw'abantu. Abakadde ba Kanisa eno mwebalire kubeerawo Bujjingo. Mwebalire ddala. Ate ffe mwenna abasinga ffeesi nzikola ki? Nzimanyi. Ekifo embayo Mukama wange antumye wano mbaagalize Easter ennungi. General MK abatumidde bulungi. Nabagamba mwebale kumwagala. Njagala muddemu muwanike essimu zammwe nga tuziwanikira Salt TV. Eyo TV y'abalokole esinga amaanyi mu Uganda. Akitegedde kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Ye TV esinga ki? Ate ye TV esinga okuwagira General MK. Sebo Pastor Bujjingo weebale nnyo. Weebalire ddala. Kamalirize bwe nti. Nyina ekintu kyendaba wano kyekiseera kulaba bawalala. Eno ye church yokka mu Uganda esitula abanaku ne bafuula abagagga.
eno ye church yokka gye ndaba nga tebakutuuza okusinziira ku ssente z'oyina, otuula okusinziira mu budde bw'okoze eki. Katonda yasitula Bujjingo ono n'amufuula pasita, n'amukozesa ebyewuunyisa, nammwe ajja bakozesa ebikola ki? Ebyewuunyisa. Katonda yanunula Isirayiri, nammwe ajja bakola ki? Kamalirize nti mwenna gye mwavudde mbasaba muddeyo bulungi, nze kati essaawa zange ziba ziweddeko, omugole awaka nninze, nyina okukola ki? Nyina okuddayo. Nkyaliwo wano nga muwakanye taliyo, kati gwe osigadde yawaka. But finally mwe baganda ba Bujjingo mwebale. Abanyankole bagamba batya? Mwebale. Bagamba batya? Weba mukola batya? Aha, ekyo kubanga waliwo akaseera ensi bwe yamutabukira, you were there for him. Mwakola ki? Mwaliwo. Mugende maaso nga mumukola ki? Bujjingo tujja kubeererawo paka. Twagale Bujjingo paka kuwulira buki? Kuwulira buki? Ate muwagire muhozi paka kugenda muki? Kati finally twategedde ani agenda mu ntebe. Musule bulungi. Omusajja ono mumusabire mukyala woyo tutuuke ekiseera tumutegeere. Mukama yebazibwe. Abakadde b'ekkanisa, ndi musanyufu, simanyi na bwe nsobola kwogera, naye tulina gye tulaga. Luno olukuŋŋaana muwanike bulungi ettala zammwe babalabeko bategere olukuŋŋaana olusembyeyo. Olukuŋŋaana olusembyeyo tulusigaze bulungi mu byafaayo. Wanika ettala yo tebulamu, so that tutuuka ku lunaku luli ng'osobola okulaba nti ettala yange yeere. Eno vidiyo tuligiteekamu nga tuyingidde Pentagon. Eno tuligiteekamu nti luno lwe lukuŋŋaana olwasembayo. Aliwo alibeera omulamu, aliwo alibeera yafa. Bantu bagenda kuba taata. Tulina ebyokukola kati. Njagala tuswaze abantu nga tuzimba Kanisa eno. Emabegakaawo ataleeta wadde 10 yabadde asinga okubanja ki? Pentagon. Njagala tuswaze stand. Tuswaze abalabe ba Bujjingo, abalabe ba Kanisa eno, nga Kanisa eno ekolwa ki? Eggulwawo. Tuli baakubaawo mu linnya lya Yesu. Tuli baakubaawo mu linnya lya Yesu. Kwolwo olunaku nsaba ojje nga weevuga parking tulipangisa ekyalo kino mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Kwolwo olunaku oteekwa okujja n'ebisumuluzo bya mirundi egi, eby'ennyumba yo, eby'omulimu gwo, n'ebyaki, n'eby'emmotoka yo. Yimusa emikono tusabe eddakiika nga 2. Yimusa bulungi etabaaza, yimusa emikono gy'atudde, yimuka. Wakanda bidonde bye n'akatebe wano. Akatebe kaffe nako si ke kalungi ennyo. Saba Katonda akuwa entebe ekanda bw'oyagala nnyo okutuula ey'amaanyi. Kale yimuka wanika bulungi ebintu byo mubulire ekyoyagala. Project ejja kutwala emyaka gyaffe nga 3. Oyagala ki mwegyo emyaka 3? Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, kitange gwenyimirira maaso nga mpeereza bulijjo, eyaŋŋamba nti Bujjingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Abantu bo bayimusizza okukkiriza, tebayimusizza buyimusa tabaaza zaabwe, naye bayimusizza okukkiriza emitima gyabwe giri gy'oli. Abamu baatula, abalala tebaatula. Oli Katonda awulira omutima era n'otegeera byonna ebiri ku mutima. Nkwegayiridde Mukama wange buli kigambo ekiva mu kamwa mu ddakiika eno mu makkati g'okubeerawo okwo
kinyweze. Kinyweze Mukama. Kinyweze Mukama. Buli kyosabye kyonna Mukama akikole. Yimusa bulungi ebitabaaza n'emikono gyo. Tusabire emirembe mu ggwanga lino. Uganda ebeeremu emirembe. Katonda akozese His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era gwaza akozesa mu mirembe gye tusoboledde okuŋŋaana bwe tuti nga tusobola okulanga ne tuyita emitwalo n'emitwalo gy'abantu ne batatubuuza nti emitwalo mwagiyise kugiwaaki, bavaawa, muzaako ki, emirembe gy'okusinza Mukama gye watuwa okuyita mu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni gyeyongera okubeerawo. Ekkanisa eno gye tugenda okutandika okuzimba yakuggwa mu kisanja kirala, kino kijja kuba kiweddeko nga tuyingidde ekisanja ekirala. Tusaba okwagala kwo okukolebwe naye nga kye tusinga okusabira kyemirembe egiriwo gye giba gigenda mu maaso. Let us continue with this freedom of worship, this freedom of praying, this freedom where we are protected, we are surrounded by men and women in uniform, just to make sure that we worship in peace and go back home in total peace. Father, bless this nation, border to border. Bless the commander-in-chief. Bless the CDF. Bless whoever is in control, is in charge. From the first family to the last home in the village of Uganda. Let there be an overflow of blessings. Total peace and tranquility, we pray. And I pray that all these people who are believing with me, you bless them to build mansions that have never been built in their clans. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. You have heard our prayer. We are here to glorify you and to give you praise. Thank you, Jesus. Amen and amen. Mpozi nga tetunaba kutuula nkyala ngo omulungi Susan Makula ateekwa okubaako akagambo kamu waakiri oba akagamba abawala muwanike ettaala oba mumwaniriza. Hallelujah. Yesu yebazibwa abooluganda. Njagala okwebaza Mukama nti gwali wano olunaku olwaleero. Ekyo Mukama kye yakweka abalala ate gwe yakikubikulira nti Good Friday oyina kubeera mu maaso ge. Bangi abatannabikulirwa nti okuzuukira n'okufa kwa Kristo tulina ate kubeera mu maaso ge nga twebaza. Nti kubanga okufa kwe ate ffe mwe twajja essanyu ery'obulokozi. Era abo batannabikulira ate be bali mu mabbala ekiro kya leero. Naye njagala okumwebaza nti ffe abali wano yatulonda tuli banjawulo. Bw'aba yamala okukulonda talina kirala kiyinza kumulema. Era nkusabanga bw'ozza olwaleero n'okukkiriza okwo okwakuleese oveewo nako ng'okkiriza nti kyonna kyonna akisobola era ayinza byonna. Kyonna ky'owulira ku mutima gwo agamba you give us the desires of our hearts. Kati bw'oba olina okukkiriza tovaawo ng'olinga eyasuze wano obusuzi ng'atalina waakubeera. Wabula wasuze mu maaso ge okumwebaza olw'obulokozi naye era ng'okkiriza nti n'ebirungi agenda bikuwa. Mukama bampeera omukisa. Era mbaagaliza Easter ennungi. Mukama byonna byonna ebyali byafa mu bulamu bwammwe ne mu nnyumba zammwe abizuukize. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Tugenda kutuulamu katono abakadde b'ekkanisa n'abasumba mu nziriza y'omwami Gashumba bwe mubaako mwatuuza obulokozi mugenda bwe mukoze omulimu. Mbasi kyababanja. Tanne myezi ensigadde nkwasaganya bano
kati abakadde b'ekkanisa n'abasumba mbawadde omuntu ago Gashumba wuuyo kati nze kankwasaganye bano tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Haleluya. Tugenda kusimbula essaala ejjo tutwala kuba mukimanyi bwe mbaŋŋambye kusaba ne Katonda akka. Mu ddakiika zino tugenda kuwaayo ebirabo bisatu. Ekisooka kimu kya 10 bw'oba okirina. Ekyokubiri tujja kuwaayo ekiweebwayo ekya bulijjo. Ekyokusatu ejja kuba Pentagon. Mpulireyo engalo eyo abasanyukira okuwaayo. Haleluya. Nsaba bandeetere ekituuti kyange wano. Yeebazibwe Mukama. Sooka tuyimuse emikono tumuwubireko omulimu gwakoze. Bameka abaga nti akoze n'ensanyuka. Mukubire n'engalo ez'amaanyi Mukama mu linnya lya Yesu. Kale bw'oba olina ekimu kye10 kiteeketeeke buteesiteesi. Teri agenda kuwa baasa, tuli mitwalo na mitwalo. Ekyokubiri ali ku Soloti FM nawe ali ku Soloti TV ogenda kugabana omukisa wamu naffe mu kufa n'okuzuukira kwa Mukama ffe Yesu. Ye yawaayo bulamu ffe tusiima nakye tujja mu nsawo zaffe. Ogenda kubanga owaayo, osobola okuwaayo ekimu kye10 oba ekiweebwayo ng'oyita ku ssimu. Essimu zaffe nnyangu nnyo 0760 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Oyinza n'okuba ng'oli wano ng'era ekimu kye10 oba ekiweebwayo oba ekirabo kyoyagala okuwaayo ng'okiyina ku ssimu. Waayo ku ssimu eya MTN 0760 77788. Ereeta mannya gange Bujjingo Aloysius. Atudde ku ttaka ettukuvu erya Canan paka eri. Gwe teekateeka ekimu kye10 kyo mu ngalo zo, tandika okisabira. Bwe naatuuka okisabira mbe nga nnyongereza ku ssaalayo. Kati nga bwe nkubiriza abali ku Soloti FM n'abali ku Soloti TV, naawe banga oteekateeka ekikyo. Bw'oba oli ku Soloti FM oba oli ku Soloti TV, taapinga omukisa mu lukuŋŋaana luno ng'owaayo okuyita ku 0760 77788. Oba osobola okukozesa MTN Momo, osobola okukozesa MTN Momo ng'onyiga *165*3#. You can use MTN Momo pressing *165*3#. Our merchant code on MTN Momo is 644757. Merchant code yaffe bw'obanga okozesa MTN Momo eri 644757. 64757 ye merchant code yaffe ku MTN Momo. Essimu etali ya merchant code ng'oweereza from number to number, kozesa 0760 77788. Oyinza okuba ng'okozesa ya Airtel, weereza ku 0708 00
0003. Our Airtel line is 0708 000003. Airtel line yaffe eri 0708 0.5 esembyayo 3. Osobola okuweereza ekimu ky'ekumi oba ekiweebwayo ku Airtel line yaffe ye namba 0708 0.5 esembyayo 3. Bw'oba oyagadde kukozesa Airtel Money, bw'oyagala okukozesa Airtel Money onyiga *85*9. Merchant code yaffe ku Airtel Money eri 52-19-55. Our merchant code on Airtel, if you want to use Airtel Money, you press *185*9#. Our merchant code is 152-1955. Merchant code on Airtel is 152-1955. Abali ku Salt TV n'abali ku Salt FM bali mu kuwaayo nga bayita ku 0760-7 You can join others to receive the blessings from this powerful crusade. Send your offertory, your tithe, or any contribution via 0760-777-888 or 0708-000003. Kale ali mu kifo kino yimuka n'ekimu ky'ekumi kyo kiwanike waggulu